Hello everyone, good morning, good afternoon, good evening, good day. Nze Nnaalongo Nalubaale nga nsinziddwa wano ku lusozi Kibamirembe Bugaba Ssese. Nzize nate era okubaweereza muli muti eyo bassebo ne bannyabo, Bassaalongo ne Bannaalongo. Mugyebaleko gyonna gye mutuusaako engalo, mwebale kwekuumira ku mukutu nga musubscribinga, nga musharinga, nga mukola ebyo byennyini ebyetaagisa omuli okukomentinga ne contributions data. Bannaye muli balungi, muli basuffu, mwongere okusharinga bannange. Bannamwe mbagambe wano waliwo ebyokuyiga bingi, kale mujje tusome tusobole okuba nga tutambula n'okumanya. Kumanya magezi era amaanyi mangi gali mu kumanya. Kale olwaleero tugenda kulaba jjajjaffe Wanga. Jjajjaffe Wanga tumumanyi mu mutendera gw'obutonzi ng'awanga ensozi n'emitendera. Era emitendera gino tugamba nti bwe bugulumivu bw'ensozi, ge maanyi g'olusozi, era kye kiruleetera okuba olw'enjawulo. Olusozi olwo luli mu mutendera ki? Ekisooka guba gwa butonzi, ekyokubiri gwa Bwassaalongo, ekyokusatu n'ebirala byonna ne biba nga bimanyibwa amakulu nti omutendera gw'olusozi olwo mwe tusinziira ne tumanya butya olusozi olwo bwe lusobola okutuyamba. Kaakati ensozi bwe ziba zituddemu Obwassaalongo, Obwannaalongo butudde mu ki? Kye kibuuzo waliwo akinbuuzizza wano. Obwannaalongo buli mu biwonvu, kyova olaba ennyanja ezisinga obungi ziri mu Bwannaalongo, enzizi n'ebiwonvu ebisinga obungi bituddemu Obwannaalongo. Kale situgaana waggulu eyo mu nsozi osobola okusangayo Obwannaalongo, ng'obwe bukyala obuweereza buno Obwassaalongo, naye ng'obwannannyini buba Bwassaalongo. Bamikwano bwe bityo bwe bitambula. Kale emitendera gino nga tugirabye, ffe ng'abantu naffe tutambulira mu mitendera. Tutambulira mu mitendera era ffenna tetwenkanankana. Obusobozi, amaanyi, obuyinza, ekitiibwa bikyukakyuka na buli kiseera okuva ku muntu omu okudda ku muntu omulala. Osobola okubeera awo n'ogamba bannange, mpulira nandyagadde nsummusibwe, nve mu kiti kino kye ndimu, nfune omutendera oguddako awo. Njagala nandyagadde nve mu bwakkiriina buno, nange nfuukeko waakiri supervisor kubanga obusobozi mbulina, nkyuse ku mutendera. Awo jjajja Wanga waayingirirawo. Waayingirirawo okukusummusa omutendera, n'akusummusa. Era mulina okusaba ennyo okusummusibwa. Abantu bangi muwangaalidde mu kiti kye kimu. It gets boring, n'owangalira mu kiti kye kimu, it gets very boring. Musajja mukulu n'ozaala abaana 30. It gets boring nga temuli balongo. Owulidde? Olina okusummusibwa awo bakutikkireyo Obwassaalongo awo, okitegeera? Kubanga omulimu ogukoze naye maama. Nedda. Bakutikkireyo awo Obwassaalongo kwegamba ogende ng'osummuka emitendera. Temulaba? Bwe kityo. Ne ku mulimu, ne mu maka, gw'obadde ky'oli bbanga lyonna tosummusibwa. Saba jjajja Wanga. Kubanga ono yavunaanyizibwa ku buwangaazi bwa buli kimu. Era yawangaaza obulamu bwaffe, yawangaaza emirimu gyaffe, yawangaaza na buli kyaffe kyonna, emikisa, amaka. Oyinza okubeera awo nga gwe muli ogamba nze bannaye buli lwenkwata ku kintu bwe kiti sirwa nakyo, nga kimpiseeko. Buli lwenfuna ekirungi lutemya lwa liiso nga si kyakirina, bwe mba ow'okusanyuka ziba eddakiika ntono, siwangaaza mikwano, siwangaaza ssanyu, siina kyempangaaza. Jjajja Wanga akubanja. Mu buzaale jjajja Wanga muganda wa Kabaka Musisi, era embuga ye eri Bukasa ku Kizinga. Gwe bw'ogenda e Bukasa bagambe ti ŋŋenda wa jjajja Wanga, era embuga ye ojja kugiraba
gwe bw'otuukayo mweyanjulire omugambe nze muzzukulu wo gundi nvudde buddu naye mukama wange nze gw'olaba ewaffe gye nva tetuwangaala awangadde nnyo giba myaka 38 kwana kaakati nze nange njolekedde neeraliikiridde nsaba buwangaazi mukama wange mwebakirire akubuulire kiki ekyo ekirina okukolebwa osobole okusukkawo awo emyaka egyo ogikubye ssenamu owangaale ng'abo be tulaba abawangaala. Ensonga nnyingi nnyo muziraba era muzimanyi naye ne mutandika kuzeewaaniramu okugeza ffe ewaffe tufa kibwatukira ewaffe munnange tetulwala ewaffe bannange eyo ebeera nsonga era ng'eyagala kutambulirako musobole okugimanya. Totandika kwewaana bwewaanyi nti ffe era ffe nedda kitereeze kale naawe olijjukirwanga ng'omuntu eyatereeza ensonga eyo eyali ebasibyeko akanyamberege. Abaluuta balinnya ensozi ezo naye mbakakasa nti mu baluuta 10 abalinnya ensozi oyinza okusangayo omu bw'ati asobola okwogera ku jjajja wanga so nga wanga ye nannyini kuwanga nsozi ezo. Abakulu bano tubarecognizinge tubamanye. Mwebakirire mukoowoole mubuuze olumu ekisirisa emisambwa gino ne gisirikira ddala kwe kubeera nga teri naagwogerako. Jjajja wanga mukama wange mpangaaza nsaba jjajja wanga nsaba owangaaza omulimu gwange jjajja wanga nsaba owangaaza ezzadde lyange nange ompangaaze mpangaaza ayi mukama wange jjajja wanga jjajja wanga jjajja wanga. Kyaddaaki agamba ye bannanga ani oyo ampitiriza yaŋŋamba ki agenda okutuuka w'oli nga ky'omusaba kyekyo kyasinga okukola obulungi era ng'agenda kikukolera. Nze siwangaalira mu bugagga, nze siwangaalira mu mukwano, nze siwangaalira mu mbeera ennungi. Kaba katono nnyo nga nzizeeyo ayi jjajja wanga mukama wange nsaba owange ebyange era kino twakyogerako era tujja kwongera okukiraba nti obulamu bw'omuntu buli kye tutambuliramu kiwangibwa, amaka gawangibwa, emirimu giwangibwa, emmotoka ziwangibwa, buli kye mulaba kitambula ku nsi kuno okusobola okukibeezaawo n'okiwangaaza byonna tubiwanga. Naye gwe sooka weebuuze nazimba ennyumba nagiwanga? Nagiwanga? Bw'onoovaawo nti sigifunyeemu mirembe njagala gitunda ngiveemu gw'onoobeeraawo ng'obeeyuka bubeeyusimba olw'okubanga tugambye jjajja wanga yazaala jjajja muwanga era musajja musese. Balubaale bano basese abasinga obungi basese era n'abali ku lukalu era baagendayo bugenzi munnange nga nammwe bwe mubeeyuka nabo era bwe baabeeyuka nsuubira akazemu akajja ku bbo. Kale mu mbeera ezo tulina okuba nga tubamanya ne tubakoowoola ne tubasaba ne tuba nga tutambula n'omulembe. Okumanya bugagga obumanyi bukira obuzira. Gye tukoma okubamanya gye tukoma okubeera obulungi kubanga oyanguyira okumanya ani gwe nkoola mu budde buno asobola okunnyamba. Obudde gye buli nga mu butuufu weetaaga okubaako gw'okoowoola ng'omwetaaga n'ojjukira ono jjajja muwanga jjajja wanga bannange aba babiri kwe kuli ayinza okunnyamba mu mbeera eno gye nkola ki gye ndimu. Kale bw'otyo ng'omukoowoola ng'ajja ng'akuyamba. Kati obuzibu buvaawo mu kukuyamba leero n'akuyamba enkya n'akuyamba luli nga munnaaye tofaayo kwebaza. Twagamba nti abasajja bano bw'omukoowoola n'akuyamba mu ky'olimu mwebaze okuba
okubeebaza tekiba kingi ne bw'omuwaayo akadde nga kakumwebaza era amanya nti weebazizza. Tekyetaagisa buli kiseera nti bw'oba oneebaza ate kijjulo, nedda. Wazira gwe kulaga nti osiima ebikolerwa era omanyi n'ani abikukolera. Kale akuume atakuumira mpeera weewaawo.